Yes, nkwamusizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuuliza bale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atangaaza eggwanga ng'agamba nga wamaze okuwa nga atowa oda empya. Avuddeyo ne yeewaana nga wamaze okuba nga atowa oda empya. Oda si zaatoye ngenda kuba nga nzikuwaga omukwano gwange. Naye gwe ky'oba omanya zitadde eggwanga ku bunkenke saako n'okweraliikirivu kubanga abantu babadde ategetinga yandibanga badde atagetinga abali ku ludda olw'opposition gwe mukwano gwange abagenda mu maaso n'okutuntuzibwa ensangi zino. Oli ku UG Update TV kusinza obanga otuwuliriza bw'atannatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Avuddeyo n'agamba nti nno maze okuba nga I've given all my soldiers orders according to the law that anybody who gets in between them and they are crying out of their lawful duties should be immediately arrested. That is called obstruction of justice. And should they resist arrest, that is another additional charge of resisting arrest. Bibadde bigambo ya Jeno Muhoozi Kainerugaba. Newankubadde talambuludde baani babadde asindikira bubaka buno. Naye obubaka bweraga lwatu agamba nti nno maze okuba nga ntowa oda nga mpaayo ebiragiro. Ebiragiro eri abo abajaasi bange okusinziira ku mateeka nti omuntu yenna anaakwatibwa mu masekkati ng'akaaba olw'okuba ku ebyo ebitali mu mateeka, akaabira ebitali mu mateeka, ajja kubanga akwatibwa mu bwangu. Jeno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, atoye order yenna anaakaaba anaakwatibwa nga akaabira mu ebyo ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ajja kukwatibwa mu bwangu. Tetumanyi ibikolwa by'obumenyi bw'amateeka kati mu Uganda ebyasigalira kubanga buli kikolwa kye bakola naddala bali ku ludda olw'opposition buli kimu kiba kimenya mateeka gaabwe, wabula si aga Uganda wabula amateeka gaabwe ge beetonderawo nga bo. Okitegeera gwe omukwano gwange. Agamba nti nno ekyo nno kijja kuba kitwalibwa ng'omuntu agezaako okuba ng'afutyanka saako n'okubuzaabuza obwenkanya. Ate n'agamba singa banaagezaako okuba nga baresistinga nga balemesa okukwatibwa kwabwe, omusango bajja kuba bagwongeddeko ku bizibu, bajja kuba bongeddeko emitawaana olwo bajja kuba bagattibwako okukwatibwa, bajja kuba babongerako omusango omulala ogw'okugaanibwa okukwatibwa. Wabula tulabye ensangi zino nga bannamateeka bagenda mu maaso n'okukwata bannansi naddala abali ku opposition nga tetumanyi kigendererwa kyabwe. Era omukulu ku luno alese abuzaabuzizza eggwanga nga tebategedde tageti ye entuufu kwebadde, abadde atagetinze bantu kikaaki, ye lwaki yandibadde avaayo okuba ng'ayogera statement ng'eno masekkati mu bizibu ng'eggwanga likyali mu crisis gye bavuddemu ebadde mu by-elections eza Kawempe North. Yes, oli ku UG Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku UG Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa
gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mmwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'Emitwalo 15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakubba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.